nga ndifaalinga ku mukulu Mariamungu Christopher Damulira ensi ekumanyi gwani olwaliro ngenda kukulaga nti naffe tulina intelligence era tusobola okukozinga commotion n'okutuusaako obulabe wadde kandeetu waffe yemwogeza ddembe temuseka kuba njagadde nsooke mbalage omukulu bwe yayogedde nekisaagala museka tukengedde okuzanya musooke musiike temuseka kandeetu waffe ng'ayogera mwogeza ddembe ayogera nga Bide Drago abalabi ba firimu nali Bide Drago mumanyi jimbo yamwogezanga bulungi kati musooke muli Bide Drago ng'ayogera waffe nalukoola then tulyoke tusimbula video Bechi banaku babisati mbalopeji banaku bagagabe lopa mugago beyongo jude abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika abamweno ujeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola baka lwe banyingiza mu drone ennyuma abasajja abo ne batutwala paka ku polisi ye Kawempe olwo ne balyoka batugunda ne batusiba awantu wamu nga bonoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo ne bongera okutukuba kyokka ng'ate bamaze okututuusa ku polisi nga tewalina ssuubi lya kubaddukako kati oli omuzungu gwe mulayo omuwanvu w'emba empanvu ye Bide Drago kati yayogeranga nalukoola kati mukulu Christopher Damulira Bide Drago waffe omudde bw'ayogedde gwewakana nti jatisi yakubya abantu era n'ogamba tuli responsible n'yokolera gavumenti kankakudire mu nga Bide Drago waffe ayogera naye katimba beki banaku babisati mbalopeji banaku bagagabe lopa mugago beyongo jude abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika abamweno ujeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola baka lwe banyingiza mu drone ennyuma abasajja abo ne batutwala paka ku polisi ye Kawempe olwo ne balyoka batugunda ne batusiba awantu wamu nga bonoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo ne bongera okutukuba kyokka ng'ate bamaze okututuusa ku polisi nga tewalina ssuubi lya kubaddukako kanso waffe Bide Drago nalukoola kati njala tutandike bulungi nnyo ensi etegeere ono MC Cuts sigenda muwa budde bwe olw'ensonga tulina obudde butono nnyo njala tugende ku mukulu Christopher Damulira wano mukulu Christopher Damulira Mariamungu nakulabyeko ng'oli ku mikutu gyo oyo yokupatezo oyogera ebigambo bingi nnyo njagala ntandikire ku ggwe ensi ekutegeere njagala ensi ekutegeere then tulyoke tusimbule video eno omukulu ono nazze wiiki eno yennyini ne mulabisa nendaga famire nendaga buli kimu kyenabadde nsuubira mu professional UPDF officer si kye yakoze yakoledde eddala ekya cow mentality atya nga ye bw'awamba abaana n'abatulugunya n'abatta bw'okwata ku famire ze n'ozirabisa nga batandika okubuuka amacco nalaze mugenzi kitaawe baganda be na buli kimu nekyamani gwakolaga naye wabula omwami ono bwe yabadde ng'akoza birthday yayogedde ebigambo bingi nnyo naye njala kukwata mu video katono then mulage nti enne slight mistake ejjaddamu okukola naye ajja kirozaako kati bw'ati bwe yayogedde
Alright, mukulu Mariamu Christopher Damulira obaka nabufunye mbweyanziza. Okusookera ddala ndi musiimu nnyo nti wa specifying nti nina omulimu gwenkola n'azambwa. Kyandibadde kibi nnyo singa ndibugaye nti ndi aida ndi soda sina mulimu gwenkola. Nebaga nti nabadde bwogamba nina omulimu gwenkola nga n'azambwa kirungi nnyo. Ensonga lwaki wa specifying omulimu gwange n'otegeeza ensi nti nkola nina omulimu gwenkola kirungi nnyo. Bo wandige nti ndi idol sikola then kyandibadde kisoundinga. Nebaga nti ndi specialize mu kunaazembwa kitegeeza nina omulimu gwenkola. Era bwe mmala ogukola nenzija nenkola emirimu gino gye nkola. Naye ndi wano okujjukiza mukulu. Ensi tekumanyi njagala nkutegeeze bulungi nnyo. Mukulu Christopher Damulira ono musajja wa Majiga UPDF tateekeddwa nakubeera mu poliisi ali mu bumenyi bw'amateeka. Bw'abeera mu bumenyi bw'amateeka akoze ebikolobero bingi nnyo omuli okutta n'okuwa bannayuganda nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba. Kansooke mmala okukulukuviira ku ntono okutegeeza ekigambo kino okiwulye bulungi nnyo mu Christopher Damulira. Kansooke nkutegeeze. Ajano Christopher Damulira. Nze siwulirangayo mu poliisi nti waliwo ekitongole mu poliisi ekigaba ekikola sako z'abavubuka mu ghetto nga kibawa ssente okwekulaakulanya ekyo tekiriyo. Mu poliisi siwulirangayo ekitongole nga kikulaakulanya ghetto ngera kibawa ssente tekiriyo. That is impossible. Mu poliisi ekiriyo okukuuma amateeka na biragiro. Omuntu yandiyagadde okubuuza ggwe ssente n'okukuŋŋaanya abaana ba ghetto b'okola mu projekiti ssente ozijjawa awo gendawo. Ogwo si mulimu gwo. Ogwo omulimu gwa Balamu Baragwahare, minisita abavubuka n'abaana ne Minister of Finance be balina obuvunaanyizibwa so si ggwe. Ekikozesa ebintu bye kyengenda okubuulira abantu. Olwayo ensi etegeere. Kati mukulu Christopher Damulira njala soka kugamba ebiro ebintu bino kambye ogere mu luzungu ensi ebulye bulungi nnyo olyoka otegeere. Ekisokera ddala General Mariamu Christopher Damulira, the appointment you have today, it's not that you are qualified for that position. Kankabadde mu Luganda, General Mariamu Damulira Christopher, ekifo ky'olimu ekyakuteekebwamu olwaleero tokirimu lwakuba nti oyina ebisaanyizo bikibeeramu ekifo ekyo. It is a reward for the previous mission you have been involved in since days when you were at CMY Mulago. Nti ekifo ekyo tokirimu lwakuba nti oyina ebisaanyizo ebikibeeramu no. Ekifo ekyo okirimu olw'ensonga nti baakikuwanga ekirabo oluvannyuma lw'ebikolwa oba oluvannyuma lw'emirimu egyakuweebwa okukola n'ogikola bulungi okuva mu nnaku ng'ekitongole ekya Chief Military Intelligence kikyali e Mulago. Amanye Mulago ku nkulungo ng'odde Mulago booti ku nkulungo ku mukono ogwo n'ogulya omujjukira CMY we yali awo ono omwamu yatandikira okukola emirimu gye. Ngenda kuva kumukumu tugenze mu maaso. Ngenda kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Era njagala public njagala obidde mu bulungi lw'okomyo ku TV oba ku radio. And I need the world to know this information about this gentleman, Mariamu Christopher Damulira. Kankadde bulungi nnyo waggulu bakawulira abantu. General Mariamu Christopher Damulira, the appointment you have today, it's not qualified for the position. It is rewarded for the previous mission you have been involved since days when you were at the CMY Mulago. Here are some of the questions, and the public needs to know the answer from you. The public needs to know who killed Gilbert Bukenya, the son of former Vice President Balibaseka Bukenya, late Brian, while he was traveling back from single training for cadet officer in Tech. Mukuru walinye y'amagye ensi yandiyagadde okumanya. Mukulu Damulira Christopher ani yatugumbula mutabani wa yaliko vice president mutabani wa bayita mutabani wa ani yatugumbula mutabani wa yaliko vice president wa Uganda Gilbert Bukenya mutabani we gobatira ku luguudo lwa Mityana ng'ava mu military training esingo ku office cadet omuvubuka oyo bayita Brand Bukenya teyali Ggwe mission sigwa supervisor waayo. Damulira Christopher
until the one who was supervising the mission of assassinating the son of the former vice president, Gilbert Bajja Baseka Bukenya, until the one to Genza Maso. You were among those who participated in the killing of the following Ugandans who were poisoned, namely Sheikh Nuhu Muzatabate. And you refused the public from accessing him in his treatment room. Njagala nsebuuze era ogiddemu. Ani yeetaba mu kutta bannayuganda era ani yeetaba mu kutta okuw'obutwa omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabate. Era gwe kennyini ng'okozesa ekitongole kye ekya JAT ku biragiro bya Museveni bya Muhoozi waganda famire ye baganda be eŋŋanda ze okuyingira mu dduumu oba mu kisenge wali wajjanjabwe omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabate. Waluviridde ku pata ensi bulijjo enoonya baani abali involved walugulidde ku pata. Maze okunaaza embwa kati nzize ogenda kumpulira olwala ojja kutegeera. Tugenze mu maaso. Who killed late Noble Mayombo? Who killed late not Noble Mayombo? Ani yetaba mukutta omugenzi Noble Mayombo? Ani yetaba mukutta Noble Mayombo mugenzi wali gwe kennyini musajja gwe yebuzabuza ng'afuka anaaba? Ngera kubuuza, who participated in the poisoning of late Alonda Nyikirima? Ani yetaba mukutta omugenzi Nyikirima yali gwe mukulu walugulidde ku pata. Who participated in the killing of Bishop Kagwa of Masaka? Yali gwe yetaba mukutta omugenzi Archbishop Kagwa owe Masaka. Osobola okuva ene weegana emisango gino kubanga we have records and we have witnesses. Nakugambye mba mwambadde uniform ezo nga musinika ebinnyo muzze ku media mutandise okuŋŋaanya abantu mutiisatiisa abantu walugulidde ku pata musajja gw'ojja kitegeera ngenda kukulabisa sijja kutegeera. Tugenze mu maaso. Who participated in the strangling of Archbishop Cyprian Kizito Lwanga, the murder and the killer of innocent Ugandans? We are profiling your family, and you said you in charge of intelligence. We are also in charge of your own intelligence. Time will come and the long-armed law will reach out to you. And the good thing is that you are 57 years of age, male adult, who is abusing power because of the office you are appointed to. Where is the namesake of Maria Mungu of 70s? Abantu abakola ebikolobero nga ggwe mu myaka gy'ensanvu muli Maria Mungu ebikolobero byokola bali luddawa. Mukulu genda mpola. Olya bulungi nnyo? Genda mpola. The international community, the human rights defender, profile General Maria Mungu Damodya for the crimes against humanity, and he is committing to the innocent Ugandans. General Damodya is in charge of all general kidnaps, abduction, disorganizing people power nation platform rallies, dressing police uniforms, dressing police officers with masks, overalls, beating up people. Maria Mungu of 2025, because history repeats itself, but he has to do politics in police. He is the first and the last. Thought of people don't learn from history. Mukulu, gwokwambaza ba police wambaza ebyambalo bya JAT. Okudira amajino ogambaza ebyambalo bya JAT. Okuwamba, okutulugunya, okukuba abantu, okubamalako emirembe, okubatta. Mu myaka gino egy' 2025 nga weerabidde okusoma ebyafaayo nti ebyafaayo babikutawaaniddwa bakutambulirako. Mukulu ojja kutegeera lwaki ekigambo AIDS bakiwandika mu capital letter si mu small letters. Tutandise okuprofilinga ojja kitegeera. N'okwanguya okutegeeza ku bintu ebimu bino bijja okutegeera mu budde nga bujja katono.
ngera kutegeeza ekigambo kino era njala okitegeere bulungi nnyo. Mukulu nga bwe dabategeezezaako Damulira abantu bakolagana nabo nyongedde okufuna amannya amala okusinziira ku ssaaki yange bakozesa okutulugunya abantu mu bitundu gyazaalwa. Naye nga mujjukira omwami ono General Christopher Damulira abatamanyi lwaki wajja n'okwata wingi ya Ghetto. Njagala ensewulire bulungi. Christopher Damulira assassination zonna ezigenda maaso mu Kampala mu Buganda zonna wakwata bukwasi ofiisi abantu bonna Kayihura be yakolanga nabo wodiringa nabo. Yensonga lwaki wakola branch eyo ng'ogenda mu Ghetto ng'onoonya specifically ba high profile criminals oba baganga star oba regrouping oba syndicate commission zino wammanga. Ogenda okunoonya abagagga okubabba okutemula abantu bw'oboyagadde ogenda okuwamba amataka n'okutulugunya bannabyabufuzi omuli national platform. Ladies and gentlemen, the reason as to why Christopher Damulira is engaging in ghetto structures, not because he is supposed to engage in ghettos, because those are not his responsibility. His responsibility as a policeman, in fact, he's not a policeman. He's a UPDF serving officer, but as you know, Museveni turns his UPDF officers into police officers with his personal missions. That's why they appointed him, because they knew his abilities of torture, kidnapping, and other deadly suicide missions. So, the reason as to why Damulira chose to engage in recruiting or engage on creating gangs in Kampala, because he had his personal interest and he fitted into the footsteps of former Inspector General of Police General Kareke's Kayihura, all his activities and criminal activities which he used to carry out in Kampala, Mukono, Wakiso, and across the country. That's why Christopher Damulira he went straight into Kareke's coffers and used all his tools and all his machineries to do this work. Omukulu ono yagadde enseetegere kalinka isizamu. Omukulu ono Damulira abantu bonna abali mu boda tesme 2010 abantu bonna abali mu poliisi abali abatemu ababbi abatemu Christopher Damulira bakolagana nabo okutuukiriza emirimu gye okulutinga abaana ba Ghetto naddala abaana abatemu n'abali mu makomera abatemu. Kino abawa mission ezogenda okubba abagagga okutemula okukyankala banna byabufuzi ng'akimanyi nti tasobola kusindika wa polisi genda kukola mission zino wabula asobola okusindikayo omwana wa Ghetto n'akola mission zino. Mission bw'emulema Damulira alina olukusa olumunoonya n'amutta kubanga already aba ali mu fayiro za polisi nti ono criminal ganga member yensonga abamu nakitegeera. Christopher Damulira yatwala ebintu bya Kayihura byonna byali akola mu Buganda ebyokwera n'abasajja abatemu nga bakozesa okutuusa mission zo z'okubba okuwamba okutemula nga kino tasobola kikozesa bapoliisi oba bamagye ayina kikozesa abantu bano abali mu Ghetto era kyekimutwala mu Ghetto kubanga asobola obbawa mission ne bagenda ne bagikola ne bavaayo nga bagimaliriza oluvannyuma ye n'abejjirawo n'akolozinga fayiro nga teri ategedde mission bwe zibalema era wadde mbubajje kubanga already bali mu likodi za polisi nti baziba amateeka tebagenda kubuuza ono yafudde ki. Do you copy that? Do you copy that? Your mission ya Damulira yesobola kyali mu Ghetto. Era grupu zonna ezaali zikola Kayihura omukulu Christopher Damulira zaatambula nazo era zaakola nayo. Kati waliwo ensi kyetamanyi. Omukulu Christopher Damulira yakuliyetinga kye tuyita hybrid assassination team. Kati kino temubate mukiwulirangako kiri mu poliisi. Sorry. Semwa yekimanyi ise ekimanyi ne poliisi nagulu bakimanyi. Mariam Christopher Damulira, he created his own assassination team known as Hybrid. It is known by Semwai
ISO and police. This team is the one in charge of it. And that team is designated for Black Ops mission for Christopher Damolira only. For his personal interest and his boss's interest, that is Muhoozi and Museveni. Bagita hybrid assassination team. Erimu jati, erimu police, erimu jati, erimu police. Bakolagana mu semu aine mu isokola emirimu egyo. Yensonga lwaki mwalaba recently bwe batta abavubuka kwa Cashier Mall mu baali bagenze kubba banka negamba nti ffe tetubanko na muntu atubbya mu police. Bali Christopher Damu neyo team ye gye bayita hybrid assassination team. Njagala Christopher Damu mu police yonna batamanyi hybrid. Iso nga temanyi hybrid. Nga ne isemu temanyi hybrid nti jeri. Era yeyo team gye mwalabyemu ku bajja tebadde bambadde ebyambala ebyo. Yeyo hybrid team. Era na assassination zonna zigenda ogenda maaso during the elections, after the election, zonna zigenda kuba ziconductingwa hybrid team. So Christopher Damolira, he created his own assassination team known as Hybrid. It's under police, under JAT. That team is designated in assassinating government targets. It is known in police, in internal security organization, and the chieftains of military intelligence. They know that team, but the public doesn't know this team. So all these teams are created and managed by Christopher Damolira. That's why he's engaging into those ghetto structures, because he's looking for those criminals with the capacity or the ability of doing dirty games in Kampala, Mukono, Wachiso. So, kati zezemirimu gy'akola. Eyo team n'abapolisi bennyini n'abamajja abamu tebagimanyi ne kati bagitegedde. Mulaba abantu genda bakuba amasasi, genda kutta bantu ng'omwami ono yasindika team ezo mukolera business ze n'okola business za Muhoozi oyo Christopher Damolira. N'abantu n'abattibwa ku Accusations Mall. Ye lwaki nnerumya omutwe nga Accusations Mall video wano ngirina. Mayinza byange entambula nabyo. Bwe tuva tuleke tugenda ku nalo iso. Accusations Mall video yino ngirina wano. The first shooting was at the entrance of petrol station. Another shooting took place at Kasasiro stage, then another one on Mawanda Road. And in all this operation, the officers successfully achieved their objective, and they managed to put out of action 6 thugs. Those 6 thugs, their bodies have been taken to Mulago for post-mortem. At the various scenes that this shooting took place, we have recovered 2 pangas that these thugs had. Mboko chifwe battira abantu abo mukaaga ba innocent Ugandans babasanga n'amajambi mu Kampala wakati abazze okubba banka babasanga n'amajambiya oyo yayogerera poliisi abantu batto mukaaga babasanga mu Kampala wakati ngozze okubba banka n'amajambiya. Christopher Damogoza tuli basiru mwatta abaana b'abengi ab'obwereere abaali bakooye ebikolobero by'okubakozesa emirimu gy'okutta abantu. Gongamba otya mu Kampala wakati nti omubbi yazze okubba banka nga alina ejjambiya. Christopher Damolira
nono mwogezi wa poliisi gongamba otya muntu yazze mu Kampala okubba najja n'ejjambira mutta abantu 6 yeyo tiimu gyembagambye oluvannyuma babatta bagenda yo poliisi n'ejjera ebigoye bino babatta bagenda bo bano poliisi olwa n'ejja nsanga bisibe n'etwala kati ndo yoyo Christopher Damuli agomuzanyisa gomwogerako awo ajja ayogera ebintu bitakwatagana n'empale za Museveni toza mutegedde bulungi nnyo. So, oyo Christopher Damuli mutegedde bulungi nnyo amaka ga nnyina nga balaze era ngenda postinga video zino bwe malozi postinga mu sharing mu mutegeeze nti ffe bazanyirako tubaleka bulesi time egenda tuuka nga tulina bafuna we tubaagalidde nyoko tomujja mu kyalo nkwegalidde nyoko mulekeeyo tomujjaajo nga bwe wamulekayo n'omukweka ffe twategedde waali ebifaananyi okubipostinga ebikyatubuze kubanga si mwangu wafune gamba katugategedde waali buli kimu tujja kifuna. Kati Christopher Damuli njagadde nkolekaawo ngende ku Ggwe na Raiso. Alright. Nga sina kuvaako kansoke malirize kanakano. Tebakulya ssente nti operation zonna ezikolebwa to disorganize, to arrest, to kidnap abaana ba national platform nti waliwo omulala zikulemberamu bamuyita Mariamu Christopher Damuli. Mbabulidde missions yalimu zonna ezatta abasajja ebiyitibwa mu Kampala yennyini yoyo kati njagaladde mwayise seme nga ayogera ebigo by'ekisiru. The international court is waiting for you and you will be answerable for that, and I'm encouraging all my comrades in diaspora, most especially the team leaders, also the chapter leaders worldwide, to print out Damuli's photographs during the time of demonstration. Please show to the world the criminal records of that gentleman. As also, please contact all the international bodies, including the international human rights, all embassies, and all government officials across the world. The danger of this gentleman called Mariamu Christopher Damuli is deadly more than Kale Kalechezi Kaihura. Ekina kyense kitegedde katugenze ku mukyala Proscovia na Raiso. Mukyala na Raiso nayiti kulabako mwenna abakulu abali kuno mwamuwulirako kati bikolwa bya nayiti kulabako omukyala ono byakola kale kansoke mukwate bwenti wavaayo wano Oyisa olugayo mukulembeze abaana ne bakubuuzako obuuza ne tulowooza nti otegedde naye okyaganya okutegeera. Ndi wano otegeeza abantu b'emukono bonna n'okwerokera akayunga nti ebikolwa by'okuwamba abaana ba national platform wonna bikolebwa mwanyina wa Raiso naye nga orders zifuna wa Raiso. Nkiddamu buli muntu owambibwa emukono n'okwolekera ebbendobendo ly'ekayunga omuntu owamba abantu bano mwanyina Proscovia na Raiso era yakikola yamuwa ebiragiro. Nkiddamu abantu b'omukono kwolekera kayunga yonna buli gwe bawamba omwana w'enkyukakyuka yenna teryamuwamba mulala mwanyina Proscovia na Raiso yamuwamba ku biragiro bya Raiso n'abatwala babatulugunya awo ne babattirayo. Nze ntera kuba ekisasi limu n'ento omuntu ne mumanyi lwaki nkomyeyo ku Raiso 1. Omukyalo ono alina ebikolobero bingi ensi yali temanyi naye nolwekamba weeko katono nnyo nja mukwata kiwabu ku kiwabu naye kansooke bwe nti MC Namundagi oba gumuyita MC Cuts ekyamuleese okugamba nti alina ebyama byakyabula emyaka 10 teyavudde mu bbanga sente zavudde wa Raiso ezamwogezeza ebintu ebyo n'abala kati Raiso ya coordinatinga attacks, abuses ne diversion mu mainstream media ne social media no kulumba national platform in the disguise. I'm here to inform the